Bismillahirrahmanirrahim. Topic yaffe olwaleero, khutuba yaffe olwaleero egenda kuba nga etambulira ku musomo gwe tuyita al-ghafla asbabiha wa alajiha. Al-ghafla kitegeeza carelessness oba obugayaavu, obutafaayo n'okulagajjala. Tujja kuleeba ku asbabiha, ensonga ezireetera omuntu okubeera nga mugayaavu oba omuntu obutafaayo, ne wa alajiha n'eddagala ly'obugayaavu oba eddagala ly'obutafaayo okulagajjala. Khutuba yaffe olwaleero etandika nti alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tugamba nti amatendo gonna amalungi ga Allah subhanahu wa ta'ala, oyo Allah omulezi wa buli byonna ebiri mu ggulu ne mu nsi, oyo Allah omulezi w'ebitonde byonna. Tumusaba Allah asse okusaasira ebyengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, asse wamu ne ku bantu be n'emikwano gye bonna. Oluvannyuma lw'okutondako Allah subhanahu wa ta'ala n'okusaba Allah asse okusaasira ebyengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, topiki yaffe eya ghafla oba ey'obugayaavu, Allah subhanahu wa ta'ala ayogera mu Qur'an sura nnyingi. Okusooka hadhara Allah min al-ghafla wa ahliha, Allah yabeera nga atwekisa nga atwewaza abantu obugayaavu n'abantu abagayaavu. N'agamba mu Qur'an nti wala takun min al-ghafilin, yagamba nti togezangako okubeera mu bantu abagayaavu, wala takun min al-ghafilin, togezangako okubeera mu bantu abalagajjavu abagayaalira amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Surati Araf, Allah subhanahu wa ta'ala wa akhbara bi anna aktharul khalqi ghafirun. Yabeera nga ategeeza mu Qur'an, Allah nga ategeeza nti mazima abantu abasinze okuba abangi, abasinga obungi bagayaavu. N'agamba mu Qur'an nti wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun. Yagamba mu aya eyo nti mazima abasinga obungi mu bantu ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala bo tebafaayo, balagajjavu, bagalagajjalira. Surati Yunus aya ya 92. Allah yabeera nga ategeeza ku nsonga ezo. So obutabeera nga ndeeta ayati zonna, ojja kusoma Surati Rum aya ya 7, Allah nga ayogera ku nsonga y'obugayaavu. Era sura endala Surati Araf aya 2:1 ayogera ku nsonga eyo, gamba nti innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Allah nga ayogera ku nsonga ze zimu ezo. So tugenda ku nsonga min alamat al-ghafla, mu bumu ku bubonero obulaga nti otandise okubeera nga ogayaala oba ogalagajjala oba teweefiirayo. Buli lw'olaba ebintu bino mu bulamu bwo omanya nti ezimu ku bubonero obulaga obugayaavu. Wa min alamat al-ghafla mulimu ekisooka nti atakassulu ani ta'ati, obugayaavu ku kubeera nga oteeka mu nkola amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, obugayaavu mu kubeera ng'ossa mu nkola oba ng'ogondera ebiragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala. Buli lw'olaba ng'ofuna obugayaavu mu kusaala, okusiiba, okwewala haramu, okola ki, byonna ebyo ng'olaba ofuna obugayaavu mu kubeera ng'ossa mu nkola amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, kamu ku bubonero obulaga nti otandise okubeera nga olagajjala oba okulaga nti omuntu oyo ogulabamu obubonero obwo nti omuntu oyo mugayaavu. Era akabonero akokubiri mulimu qillatu dhikri Allah subhanahu wa ta'ala, omuntu okubeera nga Allah amujjukira wabula nga amujjukira katono nnyo. Ebbanga ly'omala nga Allah tomujjukira kiseera kinene, nga Allah omujjukira katini nnyo, nga gw'obeera awo nga obudde bwo bwonna olowooza ku birala nnyo nga Allah subhanahu wa ta'ala si ekintu ekikulu gy'oli. Ebbanga ly'omala ng'ofuna embeera ezo ke kamu ku bubonero obulaga obugayaavu. Wa min sifaati al-munafiqina, era ze zimu ku bubonero obulaga obubonero bw'abantu abananfuusi. Allah yagamba mu Qur'an nti idha qaamu ila salati qaamu kusaala yuraa'una an-naasa wala yadhkuruna Allah illa qalila. Yagamba mu Qur'an nti mazima abantu abananfuusi abo Allah yagamba nti idha qaamu ila salati,
singa bayimiridde okusaala singa bagezaako nti tugende tusaale qaamu kusaala babeera bagayaavu babeera balagajjavu tebeefiirayo babeera nga basaala busaazi n'akola ntya nagalaale yurauna naasa bagenderamu bantu just kubalaba nti guno naye yasadde namulabyawo ng'asaala wala yadhkuruna allaha illa qalila era abantu abo bamala okusaala tebajjukira allah subhanahu wataala kujja akaseera akatini ennyo olumala bwe bati nga badduka bagenda. Allah subhanahu wataala nga ayogera ku surati Nisa aya ya 142 nga ayogera ku nsonga y'obugayaavu. Wa min alaamati al-ghafla an yata'allama al-ilmi shar'i era mu bumu ku bubonero obw'okubeera nga bulaga obugayaavu kwe kubeera ng'omuntu tasoma alagajjala al-ghaflatu an ta'allumi al-ilmi al-shar'i okubeera ng'omuntu agayaala oba nga alagajjalira okusoma irimu eya shariya ey'amateeka okusoma obusiraamu bunaabutegeere. Osanga omuntu ng'ali awo myaka 4 tamanyi na kusaala myaka 5 tafaayo ku bya kusoma ddiini nti ategeere eddiini ekyegamba. Ebbanga ly'omala ng'ofuna obugayaavu ng'oli mulagajjavu mu kusoma eddiini manya nti kamu bubonero obulaga omuntu ateefiirayo oba omuntu alagajjala ali careless. Wal-ghafla an qiraa'ati al-Qur'ani era mumu ku bubonero obulaga omuntu nga mugayaavu mubirimu okubeera ng'omuntu agayaala okubeera ng'asoma Qur'ani okubeera nga asulayo gwa n'agamba mu kusoma Qur'an teyeefiirayo. Bagamba nti wano tusomesaawo yasarna ayitawo buyisi wano waliwo okusoma ku Qur'an ku makya tajja olugamba nti nejja kubeerayo ekivvulu nga yakeera obbanga ly'omala ng'obudde bwo bwonna mu kusoma Qur'an nga weesuulirayo gwa n'agamba kikamu bubonero obulaga obugayaavu. Wal-ghaflatu an adhkaari allati tahfadhu al-insanu min ash-shayatin al-insi wal-jinn era n'okubeera ng'omuntu agayaalirira oba nga alagajjalira okubeera ng'asoma adhikaari ezo ezikingiriza omuntu nga zimutaasa okuwona shayatini eziri mu bantu ne mu bitonde by'amajjini. Kasi omuntu abeera nga ebbanga lye lyonna ng'agayaalira nga okusoma ayatul kursi ku makya okusoma surati al-ikhlaasu surati falaki ne naasi ku makya ng'omuntu olaba nga kikaluubiriza okubeera ng'ozisoma manya nti bwe bumu bubonero obulaga omuntu okola ki omugayaavu. Ensonga endala wa min alaamati al-ghafla istisgaaru al-muharramaati wa tahawun biha. Agamba nti al-istisgaaru al-muharramaati omuntu okubeera ng'ebintu ebiri haraamu ng'abiwewula ng'abufuula obuntu obutono agamba akantu obuntu bukolanga obuntu bwa bulijjo kantu katono nnyo. Kasa omuntu ebbanga ly'amala nga haraamu amulaba ng'akantu ak'okunyooma ng'anyooma haraamu n'akanyoomerera n'abeera ng'akatoniya n'abeera ng'akafuula aka bulijjo n'akafuula akantu akatono. Ebbanga ly'omala ng'owewula haraamu manya nti ze zimu ku asibaabu oba ye alaama akabonero akalaga nti omuntu oyo mugayaavu. Wa ilfil maasiya wa tafaakhuru biha n'omuntu okubeera ng'ayolesa amadhambi oba ebyonoono wa tafaakhuru biha n'abeera ng'ali proud of it nga tafaayo ng'omuntu amazambi agakola mu lujjudde awo tafaayo yadde nga yeekutte ku mazambi ate nga he is proud of it ng'era ng'awulira nga ageeyagaliramu yenyuminkiza mu kwera mwana kati omwavu onaakola otya banka ekuwa ssente wali n'ozikozesa nga ye alaba nga riba biri haraamu ebyo maaso ezo kubeera ng'akola obwenzi nga ye nga kimunyumira era nga muli awuliramu izza n'emirembe ng'agiwuliramu nagamba ati balanze obwenzi bunkoledde emibanga yemaze nga nenda kubawala tobaana kubala sikale nga ye awulira muli izza mu kintu ekyamaasi manya nti ezimu bubonero obulaga omuntu omugayaavu. Then ng'amaliriza obubonero buno yaqulu nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti kullu ummati mu'afa illa al-mujahirina. Nabbi yagamba mu hadithi eno yagamba nti kullu ummati mu'afa yagamba nti buli wa mu kibiina kyange buli wa mu umma yange yena yasonyiyibwa
Allah agenda kubeera nga amusonyiwa n'agamba nti illa almujahirina okujjako omuntu Allah gwabiikirira n'amala neyeeyolesa ye neyeejayo Allah amubiikiridde ate n'amala neyeeyolesa n'agamba nti wa inna min almujahira ya'malu rajulu billayli amalan thumma yusbihu وقد ستره الله فيقول يا فلان علمت البارحة كذا وكذا قد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. Yagamba nti omusajja okubeera nga nakyakoze ekiro Allah n'abeera nga muhajira, omuntu gwayita muhajira, omuntu ayolesayo omuntu Allah ng'akola ezambi ekiro, Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga amubiikirira. Obukera kwa kinayita munne nti ya fulani gundi kunyumiza ki, olaba gundi yala kine kiwala gundi kiri kigunne kiri nakoze wenne nkyawedde ekyo yosha nabazo kisalako kati ng'omuntu nga ekiro Allah byamubiikiridde ate ku mashamala n'abyeyolesa. Yagamba nti omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kubeera nga amusonyiwa, ye muntu Allah gwabiikiridde ate ye ku masha n'abeera nga akashafa n'ajjawo Allah kyaba nga amubiikiridde n'abeera nga yeeyolesa eri abantu. Hadithi esangibwa mu kitabo kya Bukhari ne Muslim. Era wa min alaamaati al-ghafla, bumu ku bubonero obulaga nti omuntu oyo mugayavu, tadyi'u al-awqaati min ghayri faa'ida tudhkar. Yagamba nti tadyi'u al-awqaati kwe kubeera ng'omuntu ayonoona obudde, tadyi'u al-awqaati kwe kubeera ng'omuntu ayonoona obudde min ghayri faa'ida, mu bintu ebitamugasa. Nosanga oli omuntu ng'amaze obudde awo essaawa 6 ali awo atunuulira abazanya luddo talina kyafunamu, min ghayri faa'ida. Bumu ku bubonero obulaga omuntu oyo nti mugayavu, ng'obudde abwonoonyi agendayo ku mipiira gy'abakazi, tajja kusamba, tajja kukola ki, tajja kimututeyo nti oba gundi, wabula nga ye okubeera bubeeza obudde abwonoona. Kati abantu ng'abo Allah beyogerako nti bwe bumu ku bantu abalagajjala. Yagamba mu Qur'an era agamba nti fa inna liwaqti ni'ma, mazima obudde buneeno kyengera, wala yudayi'uhu ila al-ghafiru, teri muntu yenna abwonoona okujjako omuntu omugayavu oba omuntu omulagajjavu. Walidha qala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, n'olw'ensonga nabbi waffe yabeera nga ayogera ku nsonga eyo, nabbi waffe yabeera nga ayogera mu hadithi yagamba ti ni'mataani maghbunun fihima kathiru min annasi as-siha wal faraga. Nabbi yayogera ku bintu ebyo n'agamba nti bintu byengera bibiri abantu abasinga obungi babyerabira, ebyengera bibiri abasinga obungi babyerabira. N'ayogera ku kimu nti ni'mati siha wal faraga, yayogera ku bulamu buno obw'omubiri, omuntu okubeera nga mulamu abasinga obungi bamanyi nga kyengera, wal faraga n'obudde, obudde obwo nga tolina kyakola, obudde al faraga lisa time, abasinga obungi boona bamanyi nga kyengera nakyo, n'abeera nga obudde bw'obusinga bumala mu bintu ebitamugasa. So ibadullah Allah lilghafla asbaabu, ekiyitibwa ghafla oba obugayavu oba obugalagajjavu bulina ensonga ezibuleeta. Famin ahammuha, era ensonga esingira ddala okubeera nga yenkulu mu nsonga ezeetera abantu okulagajjala mulimu hubbu dunya wa rukunu ilayha, okubeera nga abantu bagala nnyo edduniya eno, okubeera nga omuntu ayagala nnyo edduniya n'okubeera nga ebirowoozo byonna byonna abeera nga abyesigamiza ku dduniya. Okwagala nnyo ensi eno, okwagala nnyo edduniya y'ensonga ekyasingidde ddala okubeera nga ereeta obugayavu mu bantu oba obulagajjavu. Nabeera nga teyeefiirayo, ng'omuntu ali ku dduniya tomunyumiza bisigadde, toleeta swala ze, agamba nedda twala eri ebyeswala byo, nze kansooke nfune ssente. So okwagala dduniya okwo kye kimu ku bintu ebikyasinga ddala okubeera nga bireeta ki, obulagajjavu. Nabbi yabeera nga ayogera ku nsonga eyo. Then ensonga ey'okubiri, wa min a'zamu al-asbaabu, era ku nsonga ekyasinze okuba enkulu ez'obugayavu mulimu musahabatu ahli al-ghafla, okubeera nga gw'okwana emikwano egy'abantu abalagajjavu, nga gwe emikwano yo gy'okwana oba abantu b'otambula nabo oba abantu b'onyumya nabo
nga balagajjavu manya nti naawe olw'okuwangaalayo n'abantu abo naawe ogyafuuka kye bali. Era nabbi Allah yagamba mu Qur'ani ng'agamba nabbi waffe Muhammad ku bantu ba Gafirina mbeera nga amwewaza n'agamba nti wasbiru nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi yuriduna wajhahu wala ta'du aynaka anhum turidu zinata alhayati ad-dunya wala tuti'u man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furta. Allah yagamba mu nsonga eyo ng'atutegeeza nti beera ng'ogumiikiriza omutima gwo n'abo abakoola Allah subhanahu wa ta'ala n'abo abasinza Allah subhanahu wa ta'ala ku makya n'olweggulo, obeere nga weewala abo yuriduna nga abantu abo yuriduna wajhahu nga baagalamu kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala. N'agamba nti wala ta'du aynaka, tozza amaaso go anhum turidu zinata alhayati dunya, kwabo abantu abaagala ebyokwewunda by'ensi eno nabo baagala obulamu bwa nsi eno. N'agamba nti wala tuti'u, era togezangako okubeera ng'ogoberera abantu abo okubeera ng'ogondera man aghfalna qalbahu, abo emyoyo gyabwe egyalagajjala an dhikrina, okubeera nga bajjukira Allah subhanahu wa ta'ala, okubeera nga bajjukira Allah ng'emyoyo gyabwe tegifaayo tegyefiirayo nga tebasulayo gwanagamba mu kubeera nga bajjukira Allah subhanahu wa ta'ala nga bali ku bulamu bwa nsi eno. N'agamba nti wattaba hawaahu, era abantu abo nga bagoberera kwagazi bwa mitima gyabwe, wa kana amruhu furta. So Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abantu abo ensonga zaabwe zonna zijja kubeera nga zikoze nga temuliimu ona kalungi kazivaamu. Era wano nabbi Allah yagamba mu sura nyingi nnyo, surati Kaafi eyo aya ya 28 surati Kaafi, n'abeera nga ayogera mu sura endala nyingi nnyo nti wala takunu kalladhina nasu llaha fa ansaahum anfusahum, n'agamba nti ulaika humul fasiqun. N'agamba nti obeera nga abantu abo abeerabira Allah subhanahu wa ta'ala naye Allah n'abeera nga abeerabiza bo bennyini. N'agamba nti mazima abantu abo be bantu aboonoonyi mu surati Hashiri. So aya nyingi mu Qur'ani nga Allah abeera nga atwewaza abantu abo, ne hadithi nyingi mu Qur'ani nga Allah atwewaza okubeera nga nabbi nga atwewaza okubeera nga tukwana emikwano egy'abantu abalagajjavu. Ensonga ey'okusatu min asbabul ghafla mulimu kathratul maasi wa dhunubi, okubeera nga oyitiriza okukola amadhambi n'ebyonoono. Ebbanga omuntu yamala nga ayonoona ng'akola amadhambi mayitirivu nnyo n'okubeera nga akola ebyonoono biyitirivu nnyo, kireetera omuntu okubeera nga agayaala omutima gwe n'abeera nga takyafaayo. Era mu Qur'an agamba nti kalla bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibun, so abantu abasinga obungi tebafaayo ku bye bakola, emitima gyabwe gyakaluba nga waba akoze edhambi n'akola edhambi n'amanyiira amadhambi nga takyafaayo nti oba lino dhambi nga ye alaba nga ali ku kituufu. Surati Mutaffifina abeera nga ayogera ku nsonga ezo. Nabbi yagamba mu hadithi, yagamba nti inna almu'mina idha adhnaba kanati naqtuhu sawda'u fi qalbihi, yagamba nti mazima omukkiriza alina waakola edhambi Allah addira akadooti aka bbulaaka n'atonya ku mutima gwe. N'agamba nti fa intaaba wa naza'a wastaghfara, n'agamba nti sukkira qalbahu, ate singa aba yeenenyeza n'abeera nga edhambi lyalireka neyeesonyiwa Allah n'abeera nga amusonyiwa, yagamba nti omutima gwe gutukula aguggyako akadhambi kale. N'agamba nti fa in zaadat, singa ayongera okukola amadhambi Allah naye ayongerawo akadooti. N'agamba nti dhalika rana alladhi dhakarahu Allahu fi kitaabihi, bw'atyo Allah n'abeera nga ayogera aya gy'agamba mu Qur'ani nti abantu abasinga obungi Allah ajjuza omutima gwabwe amadhambi n'abeera nga aguteekako obudooti, n'omutima n'abeera nga gwafuuka gwa bbulaaka nga takyabeera nga awuliriza, takyafaayo nti kino kyenkoze kikyamu nga ye alaba ali ku kituufu. Era hadithi nyingi ku nsonga eyo. Sahih Bukhari hadithi ebeera nabbi nga agyogerako. Deni ensonga ey'okuna min asbabu al-ghafla mulimu itiba'il hawa, okubeera ng'omuntu agoberera obwagazi bw'omutima gwe,
okubeera ng'omuntu agobera obwagazi bw'omutima gwe zezimu ku nsonga ezituma omuntu okubeera ng'alagaajala nga tafaayo nga abeera mugayaavu nga abeera careless nga asulayo gw'anaagamba ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala itiba'ul hawa fa innahu min a'zamu asbabil ghafla. Era okubeera ng'omuntu agoberera mutima gwe zezimu ku nsonga ekyasinza okuba ensonga ez'amaanyi ezireetera abantu okulagaajala. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdihi min ba'di Allah afala tadhakkarun. Allah agamba surati Jathia agamba nti afara'aita abaye tolaba man ittakhadha ilahahu hawa oyo afuula katonda we obwagazi bw'omutima gwe nga ye obwagazi bw'omutima gwe yafuula katonda we n'agamba nti wa adallahu Allahu ala ilmi. Allah n'abeera nga amubuliza ku ekyo wa khatama ala sam'ihi n'aziba amatu ge nga takyawulira wa qalbihi n'omutima gwe nga takyabeera nga afumiitiriza. So Allah abeera nga ayogera ku bantu abo nti singa omuntu aba agoberedde omutima gwe abantu abasinga obungi Allah ababulizaawo. So n'atwewaza okubeera nga tugoberera emitima gyaffe. wa min asbabil ghafla, era emu ku nsonga ey'obugayaavu endala al-i'raadu an diini llahi ta'ala, omuntu okubeera nga asulayo gw'anaagamba ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, oba omuntu okulekawo eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, oba omuntu okulekawo amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah agamba mu Qur'ani yagamba nti iqtaraba linnaasi hisaabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Yabeera nga agamba nti abantu nti ekiyama kisembedde eri abantu, okubalibwa kwabwe kusembedde. Iqtaraba linnaasi hisaabuhum, nti okubalibwa kwabwe oba ekiyama kisembedde eri abantu. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun, wabula abo bali mu bulagajjavu, bali mu tebafaayo, babisuulawo. Abasuulayo gw'anaagamba babisuulawo, tebafaana kujjukira ku ebyo. So Allah yagamba mu nsonga ezo aya nnyingi wano mu Qur'ani ng'ayogera ku nsonga eyo. Yagamba nti ma ya'tihim min dhikri min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Teri tteeka lyonna lya Allah subhanahu wa ta'ala libajjira, teri tteeka lyonna libaleetebwa gye bali nebeera nga babasomera amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala okuggyako ng'abantu abo bagawulira wa hum yal'abun, ne bagazannyisa. Lahiyata qulubuhum, so ng'abantu abo emitima gyabwe gyazibikira, tebakyawuliriza, kulinga okulya ekifundika nga ne bw'oba oyogedde ensonga yonna nga teyingira mu mitima gyabwe, teyingira mu bifuba byabwe. Kati abantu abo buli olaba ensonga ezo abasinga obungi ng'ebyeddiini baasulayo gw'anaagamba. Yagamba nti abantu abo bebabeera abantu abalagajjavu ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, era be bantu bezimu ku nsonga eziviirako abantu okulagajjala, okubeera ng'abantu ebyeddiini tebaagala kumanya. Basulayo gw'anaagamba. Then khutuba yaffe ey'okubiri tugamba nti alhamdulillah, abaddu ba Allah tenda Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuhal muslimun, abange mmwe abasiraamu abampuliriza, lagafula ukubaati fi dunya wal akhira, mazima obulagajjavu obutafaayo ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, obubeera nga osulayo gw'anaagamba ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yagamba nti okuuba galiko ebibonerezo fi dunya wal akhira, ku nsi kuno ne ku akhira. Wa yakfa anna al-ghafla min sifaati ahli nnaari, era kikumalira okubeera nti obulagajjavu oba obutafaayo ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala kamu ku bubonero bw'abantu ab'omuliro. Allah yagamba mu Qur'ani nti inna alladhina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya wa tama'anu biha walladhina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'awahumun nar bima kanu yaksibun. Yagamba mu Qur'ani mu sura Yunus yagamba nti mazima abo bonna la yarjuna liqa'ana, abatasuubirayo okubeera nga batusisinkana,
abatasubirayo kubera nga abatagala kubera nga basingana Allah subhanahu wa ta'ala waradu bil hayati dunya era nga basimba obulamu bwansi eno nga bwe baagala bwoka nga bwe basanyusa yagamba nti watma'nu biha nabira nga bamativu n'obulamu bw'ensi eno yagamba nti walladhina hum an ayatina beebo nga ku mateka Allah subhanahu wa ta'ala ghafirun balagajavu nagamba mu Qur'an nti ulaika ma'awahumun naru mazima abantu abo obudu bwabwe bujja kuba muliro gwa jahannama bima kanu yaksubun okusinziza ku ebyo baali nga bakola mu nsi muneeno Surat Yunus. So Allah subhanahu wa ta'ala nga atulaga empira y'abantu abalagajavu nagamba nti abantu abo bajja kubeera mu muliro jahannama khalidina fiha abadan. Nga amaliriza kutuba yaffe nja kubeera nga nkoona nabagambye ojja kulaba ku asbabu al-ghafla wa alajiha ojja kulaba ku nsonga ezijjanjaba oba ezijjawo okubeera nga obugayavu buvaawo oba obulagajavu. Ibadallah min afdal umur allati nu'alij biha al-ghafla ta'allama ilmu shar'i. Tugamba nti mazima mu nsonga ezikyasinza okuba enkulu kyasinza okuba ez'amaanyi mu kujjanjaba oba mu kuggyawo obugayaavu oba obulagajavu yagamba nti ta'allama ilmu shar'i okubeera nga tweyigiriza eddiini okubeera nga tusoma irimu y'eddiini oba okubeera nga tunoonya knowledge about our shar'i irimu eyosomesa irimu y'obusiraamu wal ikitharu min qira'ati al-Qur'ani n'okubeera nga tuyitiriza nnyo okusoma Qur'ani ebbanga ly'omala ng'osoma Qur'ani Allah akujjanjaba oba akumalira akuggyako obugayaavu. Wa dhikrillahu ta'ala n'okubeera ng'ojjukira nnyo Allah subhanahu wa ta'ala nabweffe Muhammad yabeera nga yogera ku nsonga eyo yagamba nti ad-dunya mal'unun ma fiha illa dhikra Allah nagamba nti wama walahu au alima au mutaallima yabeera nga agamba nti duniya eno yonna ebiri mu nsi muno duniya nkolimire hadithi yasomonye mugimanyi na buli kimu ekigirimu kikolimire okujjako dhikrillah subhanahu wa ta'ala jako okubeera nga tujjukiranye Allah subhanahu wa ta'ala yeyo Qur'an gye boogerako mu adhikari ekyasinza okuba enkulu oba okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala kukyasinza okuba okw'amaanyi kwe kubeera nga tusoma Qur'ani ey'ekitiibwa. Ensonga eyo ndala ejjawo okubeera nga era dhikri ekitiibwa dhikri oba okujjukira Allah naw'an mulimu emiteeko ebiri mulimu mutlaqu ala kulli hali wa muqayyidu bi adhkari sabah wal masa mulimu mutlaqu okujjukira Allah okulingako okola ejjeno buli kadde konna kugendawo ebeerawo okuli muqayyidu kuli akaseera kuli limited olaba nti adhikari ez'okumakya adhikari ez'olweggulo ng'ogenda okwebaka ogenda bwoti adibari salawati ng'omaze okusala salawati ezo ziri muqayyidu ziriko akaseera kazo ak'ekigero wanawumu wastaikadhu ng'ozuukuse ogenda kwebaka ogenda kuyingira mu kayu ovaayo so ebyo biri muqayyidu biri limited n'ebeerawo adhikari ezitaliiko kadde ezitaliiko kiki zeezo eziri mutlaqa ngagaba subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim wona wobeera ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ezo adhikari wona zigendawo oba oliwa. Ensonga ey'okusatu mu bintu ebijjanjaba obugayaavu mulimu wal majalisi dhikri ilajun likaswatil qulub okubeera ng'otuula awali okusomeseza eddiini we basomeseza eddiini otuula mu darasa majalis al-ilmi
n'otula basomekeza eddiini nga mu madala mu mizigiti awo nga basomesa mu khutuba ezo. Eryo ddagala likaswatil qulubu ery'emitima egyakaluba. Buli bw'olaba ng'omutima gukalubye ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, gezaako ogutuuza mu darasa. Tula mu darasa, bajja kukoona ku muliro, bakoone ku madhambi, bakoone ku kaburi. Muli mu mutima gufunemu okubeera nga gugonda, nga gutya, okulukusa amaziga muli munda gugonde. Era Nabbi waffe Muhammad yabeera ng'agamba ku nsonga eyo nti idha marartum biriyadil janna faruta'u, singa oba oyise mu kifo ky'omujana, Nabbi yabeera ng'agamba nti beera ng'otuulawo okwo. Bamugamba abaswahaba nti qaalu wama riyadul janna, ya Rasulullah, ogategeeza ki mu nnimiro y'ejjana gy'ogambako, oba ekibuga ky'omujana ogamba ki? N'agamba nti halaku adh-dhikri, awantu awali okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala, awali okujjukiza ku Allah subhanahu wa ta'ala. So ekifo ekyo ng'omuzigiti otulawo okwo. Nabbi yagamba nti faruta'u, kirungi obeere ng'okyamawo okwo, kirungi otuulewo okwo akaseera ogumiikiriziseeko. Ensonga ey'okutaano mu nsonga wano alijul gafula bil muhafazatu ala salawatil khamsa, era tujjanjaba obugayaavu. Ensonga ezinyiga obugayaavu mulimu al muhafazatu ala salawatil khamsa, okwekwata ku swala etaano. Buli bbanga ly'omala nga weekuumira ku swala ez'etaano, zimu ku nsonga ejjanjaba oba ejawa obugayaavu. Ate naddala ma'al jama, mu jama, Nabbi waffe yabeera ng'agamba ku nsonga ezo nti man hafaza ala haula'i salawati al-maktubat lam yaktubu min al-ghafilina. Nabbi yagamba mu hadithi eri sahihi ya Ibn Huzaima, yagamba nti man hafaza ala haula'i salawati al-maktubat lam yaktubu min al-ghafilina, nti yenna yeekwata ku ezo eswala etaano ezaalagirwa, yagamba nti tawandiikibwa mu bantu abagayaavu, tawandiikibwa mu bantu abalagajjavu. So nga kitegeeza nti singa omuntu aba yeekuumidde ku swala ez'etaano, omuntu oyo aba awonye Allah subhanahu wa ta'ala okubeera ng'amuwandiika mu bantu abalagajjavu. Era wano alijul gafula bil hirs ala qiyamul layli, era tujjanjaba obulagajjavu n'okwekwata oba n'okulunganira ennyo okubeera nga tuyimirirako ekiro ne tusaala. Okwekwata ku swala z'ekiro ezo, okusaala ekiro, kimu ku nsonga ezibeera nga zijjanjaba obugayaavu. Walau ashara ayati, wadde ng'osaddeyo okukola aka 10 zokka zimala. Nabbi waffe Muhammad era ku nsonga yabeera ng'asa, ayogera hadith n'agamba nti man qaama bi ashri ayati lam yaktub min al-ghafilina, nti yenna ayimirizaawo era aka 10 ez'ekiro, yenna ayimirizaawo era aka 10, yagamba nti tawandiikibwa mu bantu balagajjavu. Naye hadith esahihi ya Abu Dawuda. Ne tugamba nti wano arijul gafula bidduai wa tadabru ila Allah, okubeera nga tujjawo obugayaavu n'okusaba, ng'osaba Allah nti Allahumma tompa, ayi Allah subhanahu wa ta'ala, nkusaba ontaasa abantu abagayaavu. Ayi Allah, Allahumma inna na'udhu bika min al-ghafilin, ayi Allah tukusaba obeere ng'otaasa otatuteeka mu bantu abagayaavu. Zimu ku nsonga ezijjawo obugayaavu. Era wamu Nabbi yabeera ng'ayogera hadith n'agamba, Nabbi yabeera ng'asaba nnyo, yagamba nti Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wal kaswati wal ghafla. So hadithi mpanvu, hadithi Ibn Habani, Nabbi Muhammad yabeera ng'asaba nnyo Allah ebintu ebyo, ng'asaba Allah, ayi Allah nkusaba ontaasa, mulimu obugayaavu, okulagajjala, mulimu gafula, al-kaswatu, okubeera nga mulimu okaluba kw'emitima, omutima nga gukaluba,
alharamu albukhulu obukoddo bino yabeeranga nabbi waffe abeeranga abisaba aljubuni obutiitiizi. So kiraga nti naawe ebbanga ly'omala ng'osaba Allah abikutaase era Allah subhanahu wa ta'ala akutaasa n'akujjanjaba. Then ensonga gye ngenda okubeera nga nziriza kwesembyayo wa zuhudi fi dunya min a'zam alajil ghafla, n'okubeera ng'omuntu ebyensi bino nga tebikumalaamu, nga ebyeduniya tebikumalaamu. Emu ku nsonga enkulu ennyo ezijjanjaba obugayaavu oba obulagajjavu okubeera nga ebyeduniya ng'obyerekereza n'obeera nga tebikumalaamu, ng'ofa kino ensi tekumalaamu nnyo, n'obeera nga obiikira nnyo mu kubeera ng'oli ku duniya. Ebbanga ly'omala nga weewala edduniya eno ojja kubeera, kubanga tulabye mulimu asibaabu alghafula, nga mulimu hubbu duniya, okwagala nnyo ensi. Kati bw'oweewala ate ensi togyagala nnyo, owona okubeera ng'olagajjalira ku nsi kuno. Then ekisembayo ddala al ikithaaru min dhikri al-mawti. Yagamba nti okubeera nga tuyitiza nnyo okubeera nga tujjukira okufa. Ebbanga ly'omala ng'ojjukira nnyo okufa, nti akaseera konna nsi eno ogyabulira, ekyo ekintu kikuggyamu obugayaavu, kikuggyamu okulagajjalira. So buli kaseera n'obeera nga okakozesa bulungi ng'omanyi ssaawa yonna nze addako, ssaawa yonna nze afa. So ne kibeera nga nakyo kiri kimu ku nsonga ezijjawo obugayaavu. Abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala mbeewaza okubeera nga tubeera mu bantu abalagajjavu. Tubeere nga tujjukira nnyo Allah subhanahu wa ta'ala, tujjukire nnyo okufa, tujjukire nnyo okubeera nti obudde bwonna akaseera akuyiseewo togenda kasanga, okubeera nga weewala okubeera nga oyonoona obudde mu bintu ebitakugasa. Oboolyawo Allah subhanahu wa ta'ala ajja tuteeka mu bantu min al-faa'iziina, abagenda okwesiima.